pastor alina ekitiibwa, omusumba alina ekitiibwa, omutuma alina ekitiibwa, nabbi alina ekitiibwa, omubulizi w'enjiri alina ekitiibwa, naye abasinga bonna ekitiibwa ali ogu yeggwa omulokole. Kyova olaba tewali mulokole yeewunza nadda emabega. Bano abali eno ku kituuti gy'embeera beewunza n'owulira ng'atandise okuwaanira ng'awaanawaana interreligious council gwe nga twali lwedde kudda mabega ye n'agamba nti yamaze dda n'okwewandiisa ku lwammwe. Tewali akulimba, tewali anywa gigwe n'ogw'ebigo, buli anywa wala gy'amwenywera nga ye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Oli wa kitiibwa nnyo omukkiriza gwe, oli wa kitiibwa nnyo omulokole gwe, oli wa kitiibwa nnyo gwe omukatuliki abeera e Uganda. Paapa byayogera abyogeranga ye, takwogerera, olina omumwa. Era olina kati okusalawo okugoberera Yesu. Kati Mukama ffe Yesu atugamba mu Luka 9:62 lusemba nayo n'agamba nti tewali mu nsi muno omuntu akwata ekyuma ekirima n'akyuka okutunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. So bw'oba walokoka toyina gw'osanyusa. You got saved, that's it. You are not a man pleaser. Oba eddiini zonna zeegatte era zeegattanga omuntu wa Yesu yazigendamu yali ogwo Yuda Iskariyoti, era yamaliriza yeetuze. Mulinde mujja kulaba enkomerero y'abo bonna abekkiriranya abalokolebwa ne balega ku kisa ku maanyi ga Katonda ne bagoba ne ku mizimu ne bakola ne crusade ne batandika n'ekkanisa ate ne beeyita kati ate kati bali mu interreligious council. Enkomerero yaabwe embi. Yesu talimba ateta papa. Nasoma olunyiri lumu Zabbuli 50 olunyiri 21 lugamba nti ebyo wabikola n'enkusiriikirira n'olowooza nga nenkana naawe. Kati abamu abali mu Uganda n'abo abeeyita ba kibishopu mu Uganda nga balokole balokoka balaba tebalina kye baabadde n'ekiba kibi nnyo. Waakiri obaako ky'obadde n'omanya nti ekibonerezo kyange kiwedde okusinga okuba nga tona ky'obadde ne bakuboneza gumu nga gwegasa.